Isaac akanzira kaako bane kanjagala arafa bwe muti wo mwankozeeko olu kato kali munda yenga tumugira kakati tuli ku birthday byonna obikoze ku nsi kiki weetage sinabimala era kikyo tannaba Prince Omaffe tetumumanyi tebitukwatako ebintu bye omutuufu yani ani omwami wa kyaliwo oba ebyamakwata Mr. Sam Mr. Samuel ayina limu tulina bye twagala yingiza kale mu mawulire nga tebyetaagisa gwe tegeera nti Mr. Sam period. You enjoy. Happy birthday, my baby. Manange zina na makeup tivinyo. Oh my God, onanga Joel. Admana. Joel. Joel. Thank you. Yes, mukama ayina ebintu bingi byankoledde nze nga ggule nengamba bannange kamama mukama nampa emikwano emirungi katonda ayina ebintu byankoledde mu mwaka guno mu time nandibadde ngaakaabira ennyo neŋŋamba nti wowe nfudde ate mune katonda nankolera ebirungi nandizira omuntu omulungi anyamba musically, financially, and a lot byesobola kumenya kumpewo Mr. Samuel at the same time namba emikwana emirungi nga Sandra obulamu ndanga ate mune nali ndowooza nti nfudde ate nebuba nga kukola nina ekintu kyenjagala okwebuuza omanya nti ebyolubuto ebyo biyinza okubeera ebiwanvu engeri gye tuli mu namanya ngaomukyala yenna wamanya by the way nalaba ne interview ya mukyala Cindy ng'ayogera about pregnancy at the same time bami nanjogerako and I was
abasiraamu. But anti nga gwe because omukyala tazalanko I believe waitozalanko. What came to your mind abasinga bawala bingi bibagira mu mutwe wasooka first week ye yakuyisa obubi njagala onsigire mu kifaananyi ekyo katono nnyo. Keizi bwenzira ku mpewo n'enzitottola kikitegeeza okubeera olubuto wuliriza nga tonabagenda wala. Bwenzira ku mpewo n'enzitottola kikitegeeza okubeera olubuto. Kiwanvu muganda wange, kiwanvu. Walumanya Ate kyandibeerako ekimpi singa okubeera omukulu nnyini bw'abeerawo naye bw'obanga you have to take care of bw'obanga neyanziza baneewo tajja kuziika naye ng'oweza emyaka emeka because as an artist abasinga batya okuzaala ne bagamba oba nze ngenda kuva mu body shape abamu ne balowooza ku kyokulugjamu. What really came to your mind? What came to my mind is Katonda. Nzikiriza nnyo mu Katonda. Bw'obeera ng'oli musiraamu okkiriza mu Allah at the same time beebamu kubanga Katonda ye Allah. So I think nakkiriza mu Katonda nengamba Katonda kyaba aleese gyenda ebiseera ebisinga eyo solola Mukama ffenna atugabira ebibonerezo oba n'akugabira ebirungi kati nga welcoming ebirungi ebyo bw'oba olina okuwelcoming ekizibu oleme okufuna stress ennyingi kulwa nsonga kisobola n'okujja mu bulamu bw'ensi eno. So I said to myself nengamba kino kizze nyino kyembracinga and life goes on. Engeri olubuto lwelusooka abasinga balumanyira ku myezi nga 2-3 olumu ne balaba body changes gwe walabira ku ki? Ebyo kati sebirina makulu wano kubanga toli musawo. Masawonze bamuyita Dr. Keys. Whatever. Biba byabasawo ate kati tuba tubizizza ate wano tugende ku kirala oba. Okay. Bino byonna nga bizze weepikinze otya because nalabako interview mu gye wali okupublisha wanga alaga toli mu mative na biki ebihappening between you. Nali siri mu mative ne kati ndi mulala. Era baby shower yampa obuvumu nempa string oku raising what I have Katonda kyabaleese gye ndi kuba ndi mukazi mukkiriza then ntambule nzire mu njiribe endongo tukube tugende maaso. Abamu kwabo abakwagaliza abadde ennungi kwe kwaba Irene Namatovu mwazovinga ensonga zino era mami yakusonyiwanga omwana. Mami simusobyangako ye kennyini akimanyi era mwagala nnyo era singa mbadde namusobya bameka abadde mu Eagles abaaliyo ffenna twaliyo bangi otumanyi tetugenda mentioning by the way we're not mentioning any person anyone's names Rachi abadde ne birthdays Rachi yampostinze kyebuuze sigenda kyongerako nange kyeneebuuza nagambye kubanga temanyi yapostinga Bettina nange yapostinze kyekubira onaamuggyewo amangu ago si kyekubiira gwe naawe tuulaawo olowooza wakyagambye kaliddalo wange. That means me and Mami and the new Eagles tetulina buzibu twawumulamu buwummuzi but of course anytime emirimu giba giddamu gisobola okuddamu. Olina ekyama kyeweekuumidde ekikyokuba tata w'omwana toyagala mu revealinga amannya agamu ne gavaayoko ne gateekebwawo ku mmeeza era n'eryawuzo mwe lyalabikira ate nammwe temukisusa bannange. Me manyi Wizo, he's kind, he's a gentleman, he's my friend mulaba naye si meetinganga ku Wizo maaso ku maaso newankubadde nalina meetinga ku radio nga zibadde stories zibadde zikolebwa nti Wizo yandibanga y'omu kwabo be ba pinpointing mu lubuto lwe era musajja atunaalaka alina olutwe nga nze tugende ku kirala olwo olutwe kubanga kati gwe omuntu gwe batandabangako naye bwe sivangayo neŋŋaa nti oba kino oba kiri so is not even no ate omwana wange si w'abantu yes wange noŋŋamba si w'abantu abo bamuteekako mbu ate bikya asibiyagala ebyo about my baby about my family is about me. Nga omanyi ffe tetulwawo okugeresa bamu bagamba nti nno olubuto luno fine gwe wali mulaavu naye omuntu gwe wali naye yali tali mulaavu naawe. Baali bandaba nti gwe oyagala bya ddala Grace Kano.
kati ebyolubuto engeri gye nagamba nti oba tubiteekeko asaidi tusanyikeko olwa birthday nabyo bingi tebitotolwa nga bugamba nti mukyala muganda bagamba ebyomunju tebitotolwa kati n'ebyolubuto nabyo biyinza okunnemerera saasi kyali kunsoma omuwala yavuddeyo n'amulumiriza okuba nti yamukola olubuto n'amuzaalamu wabula tamulabirira magezi kigowo omukyalo oyo agamba Prinsoma nti nno tamulabirira omuwala bamuyita Nalubega Esther. Prinsoma muwulira muyimbi naye muwulira mugaba mu nkuubo ayitira awo nange muwulira like muwulira mwami wako baku interview n'agamba mpulira mugaba mu nkuubo tamanyi bulungi yagamba mmanyi ng'omuyimbi naye nange muwulira mugaba mu nkuubo kati kizibu nnyo mulumiriza oba okutandika omukomentingako ng'ate muwulira just mpulira muwulire mwali musisinkanye mukkona ng'omuyimbi era ng'omuyimbi just n'omulengera naye n'akulengera nga naye bwe yayogera naye siina connection naye kyakuyisa bubi Grace just bwe njogedde bwe ntyo nti muwulira mugaba mu nkuubo okubye ennyo n'oluma n'okuluma muwulira ng'era kubanga ndi mu industry upcoming wavayo n'akola akayimba najana nebuuzaako mba nina okulwanga mumanyi omuntu yenna bwava no kyeŋŋamba omuntu yenna omulala bwavaayo najja nagamba guule nkoze ntya wano mpiseewa producer ali luddawa nenkuyambako ate kineetaagisa kudda mu kamera agamba nti gundi namuyambako banakola bwe nti kati muwulira abalala bagambye tumuveeko opapye okuzaala ewatali mbaga kidaala bwe mbanga olunaku lw'ejjo nga nawezeza emyaka 26 I think bo bazalira ku 16 omanyi bafaani nabo batuvuga speed ate nga bo bakeera nannyo tusinga naye kyeyakatonda yakireeta so it's a blessing. Okay, bakolere surprise baby shower birthday netukulaba ng'olimu otaddeko Jackie Protich nze mbadde ngambye asikali akwata agale gate toyitamu emmotoka neekutomerera ebweru kiki because wali okozeseko nawe surprise wagikolerako kitonsa mbadde manyi bino ebintu omutima gwaguma dda sikunze kino ekintu kitegeeza kinene nnyo gyendi kitegeeza kinene nnyo gyendi Grace mbeera awo mbeera ne ba critics like abantu bangi bancriticizinga abantu abamu naye nina abantu abanjagala I do not need embeera zino zinjigiriza okumanya nti seetaaga abantu bangi okumanya engeri gyenjagalwa abantu ba social media bakaaba ne bagamba Grace lwakino kyandibadde bwekiti bwekiti kuba message oluusi nziraba olumu ezirimu insults ne siziraba bwe mbanga mu bulamu bwange kino nkyogera ku TV bwe mbanga nyina Sam bwe mba nyina Sandra bwe mba nyina muganda wange Isaac family tujja ginnyonnyola nze na Isaac tuseka tujja bimaliriza bwe mba nina abantu abanzikirizaamu bwe mba nyina bakwano bange ba Arafa baani mmanyi byonna bijja kuggwa tewali kitaggwa